akalulu kaffe mu Uganda wano tekakyasobola kuleta nkyukakyuka, tekakyasobola kuleta njawulo. Twetaaga tulumirirwe eggwanga tugende tutuule abantu ng'akalulu bwe kagwa tebeekweka nga leero Honorable Kyagulanyi bwe yeekwese tebayigibwa. Okiraba tebakwatibwa kuteekebwa mu makomera. Katulwayi tulina abaana bali mu makomera. Juzi nali nsoma mawulire agamba baagize abantu 600 babakutte 600 baguddwako emisango. Kakati abo bonna bali eyo baate twongera kwonoona resources za government. Bona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiridde olaza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nina Bishop William Tomusange okuba mu bitundu biri eby'Emityana. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike puroguramu yaffe. Bishop Tomusange tukwaniriza tusaba obuuze ku bantu. Basaba ne bannyaba batulaba Mukama waffe yeebazibwe. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala kwebaza Mukama atukumye nga tukyali balamu okutuuka ku kiseera kino. Twebaza Mukama atuyisizza mu kalulu akabadde akakasandali akabaddemu okulwanagana, okuyiwa musaayi, obubbi, obukumpanya. Naye twebaza Mukama twakavuddemu nga tukyali balamu ate naawe ng'okyali mulamu. N'olwekyo twebaza Mukama tusaba Katonda atuwe ekisa eggwanga lyaffe lisigale nga lirimu emirembe, waleme okubaawo okuyiwa omusaayi n'okuttiŋŋana n'okutulugunyizibwa. Toyanza nnyo. Njagala tugende ku nsonga ya Honorable Yusuf Nsibambi ne banne abasinkana President Museveni baba batintini bakkiriza okubakuba ebifaananyi. Naye oluvannyuma lw'okuvaayo ewa President Nsibambi yayogera ensonga ku babadde kutabaana be baasiba kuteekawo kuteeseganya transition n'ebirala. N'oluvannyuma lwa statement ezo baavaayo abantu bangi batandika obbavuma nga bagamba nti balidde mu nsi yaabwe olukwe n'ebirala. Nsibambi alina ne banne balina ensobi gye baakola ogenda okusinkana President okuteesa ku kuta abasibe, okuteesa ku kwogerezeganya obuyinza obuvaamu otya, okuteesa ku buli omu emirembe okuddawo, buli omu asonyiwa munne n'ebirala. Neeyanziza nnyo okundeeta okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe lya Uganda. Eggwanga lino bwe tuba nga tulitunuulidde okuva gye tuvudde ne gye tulaga twetaaga mirembe. Tetwagala kuddayo mu mirembe gye twavaamu egy'ekinaana. Tetwagala kuddayo kulaba buwanga nga buteekeddwa ku makubo nga bwe kyali mu myaka gy'ekinaana. Twagala tulabe ku ggwanga lyaffe nga lirimu emirembe nga li progressing nga ligenda mu maaso. Naye ekyo tusobola kukituukako tutya? Ekyo tusobola kukituukako nga tukoze Bansibambi kye baakoze okuteesa. Twetaaga mirembe, okuteesa okw'emirembe, twetaaga reconciliation, twetaaga okulaba nti ffenna bamwoyo gwa ggwanga tuvaayo ne tutula, kubanga eggwanga lino siri abantu balondemu lyaffe ffenna, siri Muzeeyi Museveni yekka n'abantu be abamwetoolodde, siri Kyagulanyi yekka n'abamwetoolodde, naye lyaffe ffenna bannayuganda. Kati ffenna twetaaga tusooke tujjewo okweyagaliza. Nze kyendabye mu ggwanga lino ebyobufuzi byakweyagaliza. N'abantu banoonya we baliira, banoonya we bagenda okufunira. Ebyo byonna twetaaga bwe tuba tuli bakuzimba ggwanga lya Uganda libeeremu emirembe, twetaaga tujjewo ebyokweyagaliza ffe n'abaana baffe n'embuto zaffe ng'abantu. Naye tuveeyo ku lw'Abannayuganda bonna, nga buli avaayo ku lw'Abannayuganda lonna. Abantu bangi bamaze ebbanga nga bagenda ne bateesa ne Muzeeyi Museveni, bamaze ebbanga nga bagenda ne bamusisinkana mu nkukutu. Abantu bangi abawadde ssente mu nkukutu. Abantu bangi bavaayo ne badda ku ludda luno ne balaga nga abali ku opposition, naye nga tebali ku opposition, nga bali mu kusiba Bannayuganda bbula. Nga bo baabawa akasente kaabwe, bo bali ku mulimu bakola ne baguumaza Bannayuganda. Kakati nze njagala kwebaza Mwami Nsibambi kubanga yabadde mwerufu.
waliwo abagenze naye era abatayagala kubeera beerufu abagambye ffe tetujja kujja mu kifaananyi kubanga tetwagala ggwanga litumanye nti twagenze ewa Muzeeyi Museveni. Kakati tukooye obunnanfuusi mu ggwanga lyaffe. Abantu bannanfuusi naye obunnanfuusi tubukooye bwe butusibye mu mbeera gye tulimu nga Uganda. Kubanga abantu batimbye bannayuganda bbula najja wano natulaga nti alwanisa Mwami Museveni naye nga teyamuwa ssente zakozesa. Kakati twagala tuveeyo mu lwatu tulonde baani abagenda okuteesa ne Mwami Museveni. Baani abagenda okukola dialogue eya namaddala. Ye naye Mwami Museveni aveeyo nga naye mwerufu okujja okukola dialogue n'abantu. Naye ekiriwo kati olwaleero kiringa ate ffe tulabikanga abamweguya ye talina kyatweguyaako. Ati temulina nnamba. Mulina abakataano mu. Ffe tweguya ye talina kyatweguyaako. Abannayuganda alaga nti bamuwadde akalulu. Bakyamwetaaga. Kati ffe abatini abagamba nti ffe bannayuganda tukooye tukoze tutya. Ffe batono, ffe ba minorities. Naye bwe tubanga tuli mu ggwanga twetaaga amazima n'obwenkanya. Twetaaga ne ba minorities nabo babeere nga ensonga zaabwe zitegeerebwa. Kubanga tulina ensonga ze twogerako naye nga zikola ki? Nga zitegeerebwa. Twagala okulonda okw'amazima n'obwenkanya, twetaaga reforms. Naye ebyo mu parliament tebigenda kuyita. Ate mwogedde n'oli. Mu parliament tebigenda kuyita mmwe ne bwe munaaba mwagala mutya. Kuba temulina babaka. Kubanga ababaka tetulina. Ababaka ab'opposition bayinza okwanduza balinga 8 oba 9. Okiwulira? Mbubanga otogaseko tuba independence. Ba independent asobola okusala unaganze ngenda kudda. Era abasinga bali ku NRM. Ku ludda lwa NRM. Nabeera NRM leaning. Kakati opposition tulina ekibinja kitono mu parliament. Bwe tunaagamba ntwagala reforms ate mukama waffe Mpuuga abadde azikulembedde tagenda kubeerayo. Ne luli baazi kubanga ayagala ozire. So kye twetaaga kiki? Twetaaga kulaba kuforginga way out. Kiki ekinaatwala Uganda tugitunulire emyaka 10 ejijja. In the future nga Muzeeyi Museveni avuddewo Uganda eneebeera etya. Ne Muzeeyi Museveni naye amanye nti ensi eno tegenda tekola ki? Tekungulwa. Naye amanye nti ensi tegenda kukoma ku ye. Amanye nti Uganda egenda kutambula emyaka mingi nga ye yavaawo ne famire ye ne batabani be ne baani. Tutunulire Uganda tugisetinge okuva ku ffe kubanga ffe abaliwo olwaleero aboogera emyaka 10 ejijja tetugenda kubeerawo ffenna. Tetugenda kubeerawo emyaka 10 egikola ki? Ne gwe bazadde olwaleero. Ne gwe bazadde olwaleero tagenda kubeerawo. Kiki kye tuba twetaaga okuteekerateekera eggwanga lyaffe tuteekereteekere abalibeerawo ffe nga tuvuddewo. Naye ekiri mu ggwanga lyaffe olwaleero kweyagaliza. N'abamu boolaba nga bagaba bagenze kusinkana Muzeeyi Museveni bagenze musaba bwa ambassador. Abamu bagenze musaba kufuna bifo mu cabinet. So twetaaga okusukkuluma kwekyo tufune abantu nga tebagenda kusaba bifo. Tufune abantu nga bagenda ku lwa ggwanga lyaffe. Tetwagala kuddamu kulaba kuyiwa musaayi mwoyo. Tetwagala kuddamu kulaba nti twabadde mu kalulu amagye ne gakuba abantu amasasi ne bafa. Oli n'avaayo ne yeewaana nti twassa 22. Katusubire nti owabiri mu abasatu anaabeera Kyagulanyi opposition. So ebintu bwe bityo byennyamiza nganze munnaddiini. Nganze omuntu eyakuguka mu by'eddembe ly'obuntu ne mu mirembe mu nsi. Kubanga buli muntu alina eddembe lye mu nsi yaffe kubanga eno yensi yaffe tunaddukirawo. Wano wewaffe. Kakati olw'okubanga wano wewaffe tulina okweyagalira. Tetulina kudduka mu maka gaffe. Buli muntu wakiine bw'aba nga akyali mwavu abeere mu nsi ye naye ng'agiyagaliramu. Ne toyinza kugamba nti tulina emirembe nga waliyo abasula enjala. Toyinza kugamba nti tulina emirembe nga waliwo be baakwatira abantu baabwe bali mu kkomera myaka 5 egyayita bakaaba. Abaana b'oyo ali mu kkomera emyaka 5 tebasoma
nogani ensi erimu emirembe ekyo tegibera mirembe kubanga waliwo kye bayita positive peace ne negative peace. So twetaaga emirembe ejja nnamaddala. Emirembe ejja nnamaddala ye well-being of the people. Abantu bano bali mirembe tebasula njala, abaana babe basoma, bafuna eddagala mu malwaliro, amakubo ge batambuliramu si mpompogoma. Abantu bano beyagalira mu nsi yaabwe, omuntu azuukuka n'akeera ku makya n'amanya nti omwana wange tajja kusula njala, omwana wange ajja kusoma, omwana wange bw'anaalwala nja mutwala mu ddwaliro, omwana wange bw'anaamala okusoma ajja kufuna omulimu. Ebyo tunuulidde. So njagala kwebaza bansi bambi kye batandiseeko. Naye twagala ekintu ekitasosola eky'abantu bonna. Lwaki bano abamu abagenda bagaana okulabikira mu bifaananyi? Anti abagenda bagaana okulabikira mu bifaananyi bwe bunanfuusi bwe nakugambye. Baagala kusigala nga balaga bannayuganda nti ffe tuliko opposition. Naye nga bagenze ne bafuna ebbaasa zaabwe. Aye nina n'ekirala kye nalabyemu nti abantu abagenze abasinga babadde basiraamu. Kati Museveni atera okwogera ku sectarianism. Egwe tuba tugenda okuteesa, tetwagala kusosola mu mawanga, tetwagala kusosola mu ddiini, tetwagala kusosola mu kirasi z'abantu, naye twagala buli region eveemu agenda ogikiikirira. Tumanye nti Northern region egenda kusindika abagenda ogikiikirira, abagenda okwogera ku nsonga za Northern region. Nga si bannabyabufuzi bokka, kubanga tulina kye tulowooza nti bannabyabufuzi bokka be bavunaanyizibwa ku ggwanga lino. Eggwanga lino terivunaanyizibwa ku bannabyabufuzi bokka, eggwanga lino ffenna tulivunaanyizibwako. Abakulembeze b'ennono bateekebwemu mu dialogue. Naye bwe boogera buli bw'owulira aboogera ku dialogue bakomaawo ne bagaa nti kakati bano bagenze naye Kizza Besigye bamulese ebbali, bano bagenze naye Kyagulanyi bamulese ebbali. Naye ne batayogera ku bakabaka. Bakabaka bavunaanyizibwa ku nsente. Abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'ensikirano tubeetaaga mu dialogue. Bannaddiini nga ffe buli ddiini zisindike ba representatives. Buli region esindike ba representative. Wenga munaddiini nawe bwe bakuteeka ku list ogenda. Nze nange bwe banteeka ku list nja kugenda ku lw'okuteeseza ensi yange, ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange erya Uganda, nga sigenze kusaba nti bampe obwambasada, nga sigenze kusaba nti bampe obwa minisita, naye ng'ekintu teyo twagala twogere ku nsonga mu mazima n'obwenkanya nga bwe ziri ti eggwanga lyaffe. Ddala bwe tutunulira olwaleero, ddala tulina emirembe. Bwe tuba tugirina olwaleero tunaabeera nagyo nga Muzeeyi Museveni avuddewo. Bwe gibanga olwaleero tusobola abasirikale okulemesa kino na kino, bali kiremesa ng'ono avuddewo. Twetaaga okuddayo ku nsi erimu emirembe, tunuulira ensi tegiriwo okubuusabuusa enkya ne luli ne luli. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 882 oba ku note 786 note 165 93. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira
n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Bateekateeka ensi yaabwe America nnene okusinga buli muntu. Nnene okusinga buli president. Naye wano bapresident balowooza nti banene okusinga eggwanga. Baminisita balowooza nti banene, bakomanda b'amagye balowooza banene okusinga eggwanga. Twetaaga okuddayo okulaba nti eggwanga lyaffe ffenna twenkanankana. Omunene n'omutono, eyasoma n'ataasoma, ffenna lino eggwanga lyaffe. So tufoojinze tutya way out okubanga gye bujja tulina akalulu ak'amazima n'obwenkanya, tulina akalulu akataliimu kufiira mu bantu, tulina akalulu akataliimu masasi, tulina akalulu akataliimu basirikale kujja ne bawamba ne bawamba polling station ne bajjawo ba agent bo ne bakwata obululu ne batandika okumakinga okugolwa ne basula mu box nga tebajjaako internet. Kubanga mu America akalulu kabeerayo tebajjaako internet. Ne botagenda America walawo ne Kenya. Kenya newankwadde oluusi mubeeramu obumulumulu. Naye at least olwaliro Kenya bakkiriza nti Ruto bw'akomawo ekisanja kino, ekisanja ekijja tadda mulala yalijja, ekyo baakiseetinze. Naye ng'okiseetinga baatandika batya? Baasituka bana Kenya ne bagamba eno Kenya nsi yaffe. Kenya etusinga amaanyi, etusinga obunene, tejja kubeerawo nga ffe twagenda. Ne batuula ne bagamba Muzeeyi Arap Moi, tuzze gy'oli taata, gwe taata w'eggwanga, twogerezeganye, tubuulire kiki ky'oyagala ng'eggwanga likikuwe, eggwanga olite litandika okutambula. Era Arap Moi omugenzi n'akkiriza n'abagamba mpeeyo ekisanja tutereeze, oluvannyuma ngenda kubatera, sigenda kuddamu kwesimbawo. Era ne bakkiriziganya ne bakola endagaano ne bamugamba towawaabirwa by'okoze ng'oli president ne famire yo. Ate bw'onoova mu bwa president ogenda kusigala ng'ofuna privileges zino. Mu bufunze bamuwabula nkakyeke n'addamu buli kyayagala, ye n'ababuulira by'ayagala ku lw'eggwanga. So naffe wano tulina okikola. Era ne bamugamba kakati bw'obanga ekyo ky'otugambye tukkiriza. Era naye n'omusajja naye teyali munnanfuusi, nakkiriza n'agendera ku ndagaano gye bakkiriza. Naye kyembaganye nti bwe tuba tugenda mu kuteesaganya kuno, ekisooka buli regioni ebeere represented, buli kibiina ky'obufuzi kibeere represented, society ez'enjawulo zibeere represented. Bwe tunaamala amadiini gabeere represented, eggwanga lyonna libeere represented. Bwe linaamala okubeera represented nga lironze abantu abeesimbu abatagenze kunoonya ffe tuliirawa Muzeeyi Museveni kikyagenda otuwa, kubanga abagendayo bo kasita bamala obbawa kye babawadde nga basirika wabbo baba bamaze ofuna ebyabatwala nga babikola ki, babivaako ebyabannayuganda. Naye twagala abantu abagenda okugenda nga balina emitima egiri open, tiffe tuzze wano tuzze ku lwaggwanga, ate nga bagenda Muzeeyi Museveni okumubuulira amazima, nga tebagenda kugenda nga bamutya. Naye tulina abantu bagendayo nga bo bagenze kubeeginga, bagenze kusaba Africa Stones, amabanja gandi bubi, nze bampeeyo kino, kasita bakimuwa ye nga alaba biwedde. Naye twetaaga abantu bamwoyo gwa gganga ngaffe. Nti nze olwaleero nsobola okwebeezawo ne famire yange, oba bampadde oba tebampadde, njagala kulaba ku Uganda ey'enjawulo. Nze nazaalibwa mu myaka gy'ensanvu nga Amini yafuga, nga Amini bawamba abantu. Nenja mu myaka gy'ekinana nga tuli baana bato, mu myaka gy'ekinana ne tulabako mulembe gw'Obote ng'ebintu by'abantu bitwalibwa, ne tulaba abantu webattibwa, ne tulaba entalo. Kakati ate ne ku mulembe guno gwe twalowooza nti
tufunye omununuzi era Mzee Museveni bamuyitanga mununuzi tufunye omununuzi agenda okununula ensi yaffe ajjewo biri byonna ebyabali basookera yagamba nga yakajja n'agamba tali mu mulembe gwe nga yafuga abasirikale tebalitta bantu mu mulembe gwe nga yafuga tagenda kulemera mu buyinza so ebyo byetwagala bangatuuka n'okubuuza ne babuuzaawo omuntu nga n'empiso osobola oginoonya mu nnyumba n'ogiraba naye omuntu abulirawa kati tulina abaabula nga ne kati tebalabikanga tebamanyiddwa gye bakola ki tebamanyiddwa gye bali so twetaga ensi ng'okulonda kuggwa ne tugeera ne tugamba nti akulonda kwawedde ababadde beesimbye kuba pulezidenti babadde 5 kale abadde beesimbye kuba pulezidenti 5 mujje tutuule ffenna twogerezeganye tulabe gobadde oyina agenda ki gobadde oyina agenda ki gobadde oyina agenda ki tuzincluding mu manifesto y'ono tutambuze eggwanga ffenna wamu nti oba abadde owokubiri afukiridde of opposition mu parliament tuleme kufiirwa services ze naye aba bamukkiririzaamu nti oba bano ababadde besimbyewo okubwa president tulabe be babeera included in the next government tukwereze eggwanga naye ekiri wano lwaleero ekyo kye bakole Kenya era kyekireese enjawulo Raila Odinga okulonda bwe kwaggwa entalo zaaliwo ne batuula ne Ruto ne bafuna handshake era nafuna ekifo mu gavumenti agenza okufa ng'ali mu gavumenti y'abaminisita be kati bwe bali mu gavumenti y'abaminisita be bali kati kye twetaaga ne Mzee Museveni kyabaakola twetaaga gavumenti ey'ekintabuli twetaaga amazima n'obwenkanya tumanye nti tuzimba nsi ejja okubeerawo we are building a nation egenda okubeerawo emyaka n'emyaka tusime emisingi nga migumu tuleme kuzimbira ku bantu nti Matiya bw'avaawo ate tudda mu buto Tomusange bw'avaawo yali akoze kino ate kyo tudda mu buto tuzimbe ensi nga buli ajja afuna waatandikira nga buli ajja azimbira ku kyovola ba Yesu lwaki obugundi bwe lwaki obuweereza bwa Yesu n'obulayo we buli Yesu bwe yali azimba teyeekoma kuti yatunulira nti obuweereza bwe bugenda kukoma ku ye yayita abayigiriza be n'abasomesa n'abagamba mwe mugenda kukola ebisinga nze byenkoze naye ate ffe olwaleero abakulembeze tayagala amusinga kyekyo kitulemesezza ayagala ye ababeera ku topu naye omukulembeze yenna botendeka balina okukusinga kubanga kitegeeza bo balina ekyabwe kye balina naawe kyobatadde mubabeera ne double portion nti double portion eyo kitegeeza balina kukusinga balina okukola ebisinga gwe bye wakola naye ffe mu Africa wano omukulembeze ayagala abantu ye yekka yategeera ye alina okubuulira abantu ebyokukola takkiriza kuwabulwa takkiriza talowooza nti ye bw'ali bavudde mu ntebe eyo ate wasobola okujjawo asobola okukola okusingawo kale ekyo kitulemesezza emyaka 4 tosobola kubeera nga tolina muntu gwe weesiga gw'otendese olaba nange nakabeera mu buweereza emyaka 25 giweza 25 nga miyitiri mbadde mu buweereza emyaka 25 natandika ekkanisa eyange gye nasooka okutandika nagitandika mu 2024 gye emyaka 20 myaka 20 naye ate nga nasooka nempeereza ne musumba wange emyaka emirala 10 nga sinatandika buki musumba wange nantendeka nange nandirizinga nange emyaka egyo nina bentendese bengenze nenzigulirawo n'amakanisa ne babeera nga balina amakanisa ge bakola ki masika nti Bishop Tomusanga yagenzeeko oba mu ggwanga bweriti ebweru kolo church tegenda kubeera abantu bagenda kusaba nze ne bwe mmala omwaka nga siriiwo obuweereza bwange busigala butandika butambula kubanga ntendese naye abantu bafa ne bafa n'obuweereza bwabwe bafa ne bafa n'ebibye babadde bamanyi oli naafa ndabira ku bantu abamu baali bamanyi eddagala lino naye afa n'afa n'eddagala lye nga talibuulidde mulala nga talina wadde n'omwana nti lino eddagala liwonya omutima lino eddagala liwonya amaaso nga talibabuulidde abantu yensonga yenkola mbi abantu tugaba ebintu nga tumaze kufa kati oli tewamuyigiriza bwabitambuza ali bitambuza atya so njagala kwebaza bansi bambi kye batandiseko kikulu naye kireme kubeeramu sectarianism
kimere kubeeramu kusosola mu mawanga kireme kubeeramu kusosola mu ddiini kijje bansirambi kati bakomewo ekisooka batuze opposition yonna entegeeragana tuyina kutandika opposition erina kusooka ku unitinga opposition bwemala okunitinga eveeyo neddoboozi limu lyegenda kugenda nayo mu kuteesa eronde ba representative abagenda okugenda okukola ki okuteesa nga buli kibiina kikiikiriddwa tulabe nga abakulembeze b'ennono bali included bakulembeze b'eddiini bali included buli region eyisirike ba representative nga bwolaba bwekyali kugenda okukola constitution olwo nno tutuule ne Muzeeyi Museveni tumugambe muzeeyi tukoze tutya eggwanga lino okugenda mu maaso gwe bw'oliba ovuddewo ne bwoba ng'okyaliwo tuwadde twagala owummule mu mirembe tulofune tutegeke okulonda okw'emirembe nga tokuliimu era kyova olaba Moi yakola bulungi Moi bamugamba wagira nagana nsandese abantu beesalirewo azze yajja kubanga nze navuddemu njagala ensi etambule saagala kusigala nga ngikontrolinga kubanga nze ngenda kuvaawo njagala kgenda kuwummula kati kyetwetaaga mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. So kitegeeza naffe tutuuse ku climax eri nti akalulu kayinza okujjako nga system emaze kukyuka nga bansibambi kye baagala kayinza obutasobola kujjako mwami Museveni mu buyinza akalulu tekakyasobola kujjawo mwami Museveni. So kati luutu eno ey'okuteesa lyekkuba ettuufu ekkuba ery'okuteesa lyeryetaagisa tuteeseze ensi yaffe kubanga tetukyasobola kuddayo kulwana tetukyayagala kuddamu kutta bantu mu lutalo tetukyayagala kulaba nti omusaayi guyiise ate ne byetukozeewo byonooneddwa kituufu gwe kyekibuga Masaka kyali kibuga naye kyakubwa mu myaka gye7 nekisaanawo ne baddamu kuzimba kipya naye singa kati kyali tekyakubwa singa kiri luddawa singa kiri wala ebintu ebikoleddwa nebipulanigiddwa okukolebwa kwagala nkulaakulana nga yeeyongera ogenda mu ggwanga nga Nigeria ng'omuntu ogenda embalala alina babuuka nnyonyi ogenda embalala tebalina budde bwe bamala ogenda Northern Uganda ennyonyi weeziri ng'ennyonyi ez'omunda zokka ezitambula nyingi naye ffe ennyonyi tulowooza nti zirina kufuluma ggwanga omuntu n'amala essaawa 6 ku kkubo weyantandikidde essaawa 12 ng'ali mu mmotoka essaawa 12 ali mu bbaasi weyantambuliddewo eddakiika 30 oba 40 ng'atuuse kubanga suubira wano nti waliwo olugendo oluyinza okusukka eddakiika 35 okuva Entebbe teruliiwo olaba n'okuva Entebbe mpaka Kenya dakiika 45 ng'oli Kenya dakiika 35 kandi kitegeeza nti omuntu agenda e Kabale aflyinge okuva wano mu kibuga Kampala wano tunoonyewo ekifo ekigazi batekewo ka airport agenda eggulu teyeetaaga kulinnya bbaasi z'eggulu nga tetwetaaga kulinnya bbaasi genda gula ssente abantu bazirina nnyonyi zikke ng'omanyi nti ekikulinnya ennyonyi wano kya bbeeyi omuntu akyogerako bwedda naye nze nalinnya ennyonyi abantu bonna bona famire yonna neekuwerekera ogenze kulinnya kuki ku nnyonyi naye okenda mu mawanga nga zi Nigeria wano balina ennyonyi zaabwe ez'omunda babuuka wano nawali kakati ekitwetaaga olaba ne Kenya mu kalulu ke Kenya n'emikutu gy'amawulire girina ennyonyi ez'obwannannyini naye wano onoonya omukutu gw'amawulire nga tegulina wadde vaani ey'emmotoka ey'omukutu ogwo twetaaga nkulaakulana kweyongera tulowooze eggwanga lyaffe tulikulaakulanyiza tutya tumanye nti embala waliwo ekisaawe Kabale waliwo ekisaawe buli tawuni ez'enjawulo tumanye nti zirimu ebisaawe naye abantu ne bavuga eŋŋendo we bandimalidde obudde nga bakola ne babumala nga bali ku kkubo batambula bayita okutuula essaawa 10 essaawa 12 otudde mu bbaasi obudde buwandimazi buwandibadde okoleramu ebintu ebiki ebintu ebirala so tukoleyo bu small airports buli kitundu kibeere nga kirina ka airport entambula egonde egundi zikomewo eggaali z'omukka eggaali y'omukka zibe nga zitambula nga zitwala ebyamaguzi sipiidi entambula eyanguwe ku nnyanja tutekeko amaato aganguya abantu nga gavumenti yegataddewo tulabe nti entambula tugigonzezza ebyenkulaakulana tusobole okulaakulana ng'eggwanga naye lunaku tunaabeera nga twogera
kukukyusa buyinza netumala obudde mu politics budde bwonna tubumala twogera Museveni agenda ne boogera ne baleta slogans ez'enjawulo era n'alemerawo. So twagala abakulembeze bamwegwa gwanga nga bavuddeyo sigenda kuteesa bo babeereko bye bafuna. Kati ulaba wabaddemu n'abanuupu nandi bangambye nti ababaka basatu abalonde n'abatali balonde n'abaagwa abanuupu babaddeyo naye baganye ekifaananyi. Bo baganye ekifaananyi kiwaki baagala kusigala nga batimbye abantu bbula nti ffe tuliko tuopozinga Mwai Museveni era Museveni must go naye nga bagenze ne batula naye ne bafuna handshake. So twagala amazima n'obwenkanya bwe tubanga eggwanga lino tuli baditwala mu maaso bwe tubanga twogera ku dialogue ebeere y'amazima na bwenkanya sigenda kumnywayo bunyweyi kacaayi. Twagala fundamental change. This is not the mere change of guns, but this is the fundamental change. Fundamental change. Twagala enkyukakyuka eyannamaddala nga tetukyaddamu kulaba ti omusirikale akubye omuntu esasi, nga tetukyaddamu kulaba nti twagenze mu kalulu ne kabeeramu ebirumira bifaanana bwe biti. Bw'okimanyi nti abantu kati tebakimanyi nti akalulu kalina kubeerako amazima ne bwenkanya. Bamanyi nti olina kubbeera nze baŋŋambirawo ne bagamba gwe Bishop ogenze mu kalulu oli mubbi. Namaka siri mubbi. Tojja kasobola. Oli mufere, siri mufere. Bagana agwe byobufuzi biveeko. Banga kati abantu bamanyi nti ebyobufuzi bubbi. Ate sito bakunyunyula amazima. Bangamba nagenda mu kyogende mula kato kitende. Nagenda mityana waliwo akafo bakayita kacaayi. Bana byafuzi bakuŋŋanirawo ne bagenda ne banywawo kacaayi n'abantu. Kati bwe mmala okwogerako n'abantu bagana Bishop oli musajja mulungi eggwanga likwetaaga ebirowoozo byo birungi. Naye omusajja n'ambuuza Bishop oli mubbi. Nemugamba siri mubbi. Oli mukumpanya? Nemugamba siri mukumpanya. Oli muyaye? Nemugamba siri. Naŋŋamba bw'oba toli ebyo ebyobufuzi togenda kubisobola biveeko. Bwe yagamba nemugamba nja bisobola kubanga njagala kuleeta nkyukakyuka eyannamaddala. Nanga togenda bisobola. Byatandikira ku kaadi ne bazigula. Naye nagamba nange nemugamba bw'aba tutaddeyo eri ssente togenda kufuna kaadi n'owakana. Byatandikiraawo. Kakati waliwo ababba akalulu siba abali mu gavumenti bokka n'abopposition bakabba n'abopposition balina capacity bakalulu bakabba kubanga eno ebyobufuzi bya ssente buli muntu asobola okugula buli muntu asobola okugula abalangirira. Kakati ebisujju eyo nawulidde abantu b'ebisujju beekalakasa nga bagamba wenalwokalwanga teyawangula bamuwangula yagulirira. Kati bali awo bagenda mu kooti simanyi oba bituufu oba si biki oba si bituufu. Kakati akalulu abantu tebakkiriza nti tulunaku lusobola okukya ne tukeera ku makya ne tukuba akalulu nga kalulu kubanga akalulu kaffe okalaba kajjuddemu ssente. Abantu babagula kiro 10 ezo babateega wali bye bagaanira ddala amateeka amateeka bagamenya. Oli nayimirira wali nga nabano bamulengera n'abapoliisi babalengera ne balinda wali abantu nakwate 2,000 buli ajja ne bamusoka bamuyimirizaawo naye nga amateeka tegakikkiriza. Kakati gugenda kulonda ntotta akalulu kawegundi akalulu ne bamuwa ne kafulaya awo nga na poliisi eri aweeraba ne bamuwa kafulaya ne poliisi eri wano yeegamba ekuuma wano munda ekuuma bubbi bwa kalulu naye nga obubbi bwa kalulu bukolebwa wali ne bawa abantu atuuka wali gwe bawe 5 abamu ne bamugamba nti kankwerekere ngene nkugololere ndabe eddala nti nkugololedde. Bye byabadde ewaffe ate nga wakigwako ekintu kye wayingira wali tonawakitegeera. Ebyo byabadde ewaffe abantu basula batambuza ssente. Nze nabagamba sigenda kugaba 2 ekiro ne bagandibwa omusajja nampitawo nangana Bishop akalulu togenda kafuna bw'obanga gwe togenda gaba 2 ekiro 5 ekiro akalulu tebagenda kakuwa n'abakwagala ennyo bagenda kukyuka ekiro. So wali noyitako mu banka n'ojjayo akasente. Nalina okugenda mu banka ojjayo akasente. Nzijeyo akasente nga kali mu 10,000 ngene ne kutiya ya bukadde nga 2 bwa 10,000 ne 2,200 kati ekiro batambule nga buli mu lukabako bakola ki bagaba era bannanga abamu bo bakibagane muleke Bishop atambula anoonya akalulu naye ffe tujja kafuna kiro abantu bamwagala nnyo bwe batyo ffe tujja kafuna ekiro. Nomaliza nga ofunye obululu 5 soka kati ebitano bwe wafuna bwe abo bakwagala abo be bantu
abesimbwa abannamaddala. Kati kizibu bw'oyita pate y'okubeebaza abo mujja kugiramu ne bamasikalinda abataku. Kakati leero singa mpita pate ojja kulaba enkuyanja y'abantu nga bonna bazze kubanga era badde nga bajjulawo. Naye balonzi nga bazibu nnyo. So kakati akalulu kaffe mu Uganda wano tekakyasobola kuleeta nkyukakyuka, tekakyasobola kuleeta njawulo. Twetaaga tulumirirwe eggwanga tugende tutuule. Abantu ng'akalulu kagwa tebeekweka nga leero Honorable Kyagulanyi bwe yeekwese. Tebayigibwa, okiraba, tebakwatibwa kuteekebwa mu makomera. Kati tulina abaana bali mu makomera. Juzi nali nsoma mawulire gagamba baagize abantu 600 babakutte, 600 baguddwako emisango. Kakati abo bonna bali eyo baate twongera kwonoona resources za government. Bwe resources ze tubasuspendingirako abantu abo. Nti buli lunaku tulina obbalisa, bwe balwala tulina obbajjanjaba nga bali mu kkomera. Lwaki tobawaddembe n'owata ne bagenda ne bagasa eggwanga? Bw'omanyi amaanyi agali mu makomera ayo getusibye, amagezi getusibidde mu kkomera agasobola okuyamba eggwanga lino ligenda mu maaso. So ebyo byonna tubyetaaga tutule wansi tuteese. So abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bateebwe Eddie Mutwe baveeyo bagende bagasa ensi bamachete bayambe abaana baabwe ababonaabona. Bw'omanyi abaana ab'abantu abo tebagenda kusoma, bagenda kufuuka liability eri eggwanga mu maaso. So ebyo ebintu tubyetaagira ddala muganda wange, twetaaga tugende tutuule. Twetaaga okutuula ku drawing board ne Muzeeyi Museveni ate naye ajje nga Muzeeyi Museveni ow'ekinaana. Ave mbano bajiwa omuliro ba Muzeeyi tova ku main yabo. Ave ku bano abagani Muzeeyi bwava ngo nja kuba ekyokulya kigenzi. Abo be basinga obuzabuza ensaabo. Ate nga we balemesiza ddala we bonoonye eggwanga lyaffe kubanga bo kasita bamufuna akokulya nga bamufeedinga information enkyamu eteri ntuufu. So twetaaga abantu abatalina kye beetaaga, abasajja abaweereza ne bawummula nga Muzeeyi Museveni tebagenda kumutya, bagenda kumubuulira reality. Naye abagendayo nabo bagenda batiitiira. So twetaaga baagala simanya obusente onyambiseyo kasente. Banange nina amabanja gantwala ebintu byange babitwala. Abo tetubeetaaga. Tetwetaaga abo. Twetaaga abasajja n'abakazi bamwoyo gwa ggwanga. Nga Kabaka wa Buganda talina kyagenda kusaba. Mpeeyo kino naye agenda kugenda ng'alumirirwa Buganda. Agenda ng'alumirirwa ggwanga. Gw'olaba bye bakola byokka ne bazimba amalwaliro ne bakola kino, omanya nti balina omutima gw'eggwanga. So twetaaga abantu abafaanana bwe batyo ab'ensa balondebwe bagende batuule mu kuteesaganya okwannamaddala. Tuveeyo nga waliwo agreements ezikozeddwa ezigenda okuteekebwa mu nkola, kubanga na bano bamemba ba parliament betulonda nabo batuuka mu parliament ne babagula. Tebabagula wano ne bukadde 5 ne bajjako ebisanja. Wali 29 ku myaka. Ne babagula wano bukadde 29 ne bakeera ne bagamba nti emyaka abantu bewaffe bona bagambye emyaka gye kali mwanyi ndowooza ne UPDF kikadde 10. Kakati ebyo si bye twagala. So Mwami Nsibambi banga bakitandiseeko, njagala tukitwale ku another level. Nga level gye tukitwalako nene si ya kusaba bufu. Gwanga lyonna tumanye nti North eronze bali representative, South eronze bali representative, Central ina bali representative. Buli sector ewereze tugende senior citizens bajje tugende tuteeseze ensi eno, tuweeyo obudde ensi tugiteeseze, tulabe ekigenda okuvaamu ekigenda okuyamba ensi yaffe. Tweyanza nnyo Bishop Tomusanga tugenda koma wano olwaleero okujjako ng'olina akatalekeka. Neyanziza nnyo Mukulumatiya. Nze njagala kukubiriza bannayuganda twagala ensi yaffe. Njagala kukumiriza abazadde twagala abaana baffe. Tulaga abaana okwagala okubagenda kukutransferring eri abalala. Tukuze abaana mu mazima n'obwenkanya amasomero nga titubbira abaana bibuuzo. Kituufu ekyo. Tukuze omulembe ogumanyi nti gye tulaga tugenda kukola mazima n'obwenkanya, temuli bubbi, temuli bukumpanya, naye tuzimba nsi yaffe. N'ebigambo ebyo nsaba Mukama Katonda abawe omukisa, Mukama abakuume. Nze Bishop Tomusange William Bifaaki
omusumba ow'enkulaakulana n'enkyukakyuka nva Mityana North ate nze director w'essomero eriyitibwa St Mary's Modern lisangibwa Kiyoganyi. Mukama abeere nammwe. Ye ntandaapo ebadde etya mu baana okuddayo ewuwo? Okuddayo si wange wokka naye amasomero gonna turn-up sinungi. Ekyomusanvu mwakikola mutya? Lwaki tuweeyo akalango kamu? Ekyomusanvu twakola bulungi. Nze nga bwe mbagambe sibba bibuuzo. Tobba bibuuzo. Naye nsomesa abaana. Abaana bakola bulungi? Omwaka guno nafuna abaana bali mu second grade. Tewafuna first grade? Asafuna first grade. Nafuna second grade na third grade. Second grade nga ali mu mmeka 13 14 15 16. No way 14 15 side ze Mityana. Olaba nti abaana basa mu kibuga toyinayo somero? Mu kibuga sinayo somero ninayo kanisa. So naye nga ebibuuzo tebyali byangu. Olaba amasomero gannansanga ge twafumanyanga nti abaana 9 bayitira kubuna. Kati ndowooza ekikulu si kufuna buna. Ekikulu baana kuyita ate ne bategeera nti bakola ne bagendera babitegeera. Ne bagendera ku mutindo okugenda okubayamba n'okuyamba eggwanga lyaffe. So abazadde tufube mu mbeera yonna tulabe nga abaana baffe tubaweerera tubazzaayo ku ssomero basobole okusoma. Ate naffe abakulu waliwo abafunye ku ssente ddayo osome nga tewasoma bulungi. Ddayo osome university kati nyingi, secondary schools nyingi. Ddayo obeeko kye weegattako tukole self development. Ekyo kijja kutuyamba n'okusobola okukulaakulanya eggwanga. Mukama abawo omukisa. Kale wonna abadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaliro ne Bishop William Tomusange. Tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala. Akuume atakuumira mpeera.